So President Museveni yalagidde court okusazaamu byali ya directinga. N'agamba nti teri kintu kya busiraamu kigenda tundibwa. Fact mu bbaluwa President Museveni yagamba nti abalamuzi bakozese ku common sense, bakozese ku magezi gaabwe amazaale. Ogamba otya nti omuzikiti gutwalibwe ng'oli mulamuzi? Jjukira ebintu bino byonna byatandika oluvannyuma lw'omugagga Kyabahwa okusasula Supreme Council ey'abasiraamu ebbiliyoni 3 ne bamuwa ettaka ly'empewo essembabule. Kyabahwa yeekubira enduulu mu kooti n'esalawo bamuwe biliyoni 19. President Museveni kye yagaanye. Era mu bbaluwa President Museveni gye yawandiikidde Chief Justice Owinyi Dolo yamugambye nti yetalabangako mulamuzi atategeera ng'oyo. Now it is insane okwata omuzikiti omulamba kyabugwi bwa ddalu mbugamba nti omuzikiti ogenda guteekayo ng'omusingo nga weewoze. So era bw'atyo Mubajje n'abanga yaluwonye baaba. Naye Seeke Mubajje luno lw'oluwonye abasiraamu babadde bakambwe, naye President Museveni akutaasizza nnyavula. Seeke Mubajje genda oli enkoko y'omusajja gwe. Kyonna kye wakolera President Museveni kikulu. N'awandiika ebbaluwa ng'ataavuma balamuzi. Naye nga kintu kibi nnyo President kye yakoze General Museveni. Kooti ziba independent. Kati buli President ate wawandiika ebbaluwa ng'ayingirira emirimu gya kooti. Kiba kintu si kirungi. Kityoboola ssemateeka. Kibayita separation of power. Kooti erina okukola emirimu gyayo. Naye kati President Museveni okuva we yawandiisa ebbaluwa ate kooti era n'esazaamu bye yali yasala, kiba kiraga luyale nti kooti za Uganda President Museveni yaziwa ebyokukola. So naye nga bwe gutyo omusango bwe gwagenze, Seeke Mubajje n'azina amazina nga President Museveni awandiikidde Chief Justice ebbaluwa n'amugamba nti ebino byempulira nti mwagala kutwala muzikiti bya kisiru. Yine ebbaluwa kanji basomere. Where is the letter? Mu bbaluwa ye President Museveni agamba bw'ati, I have got a letter from His Eminence Mubajje. Nfunye ebbaluwa okuva ow'ekitiibwa Mubajje. Bino President Museveni yabiwandiisa. The Mufuti of Uganda, Mufuti wa Uganda, regarding the quarrel between the cells. Ekwatagana kukutunda ebintu by'obusiraamu, President yawandiika. I have been hearing about these wrangles. President, nzize mpulira entalo zino. But I haven't been focusing my attention onto them. Mbadde siziwa nnyo budde. Because I knew we have capable national institutions. Kubanga mbadde ekimanyi tuyina ebitongole ebisobola okukola ku nsonga zino. Especially the judiciary you had. Olw'okuba nti olwa ekitongole eky'obulamuzi ky'okulira. I'm surprised to read in Mubajje's letter that among the things that are going to be sold, the properties, there is the National Mosque. Ndi mwanyamivu nti we nasomye ebbaluwa ya Seeke Mubajje nakizudde nti mbigenda okutundibwa mulimu omuzikiti gwa Odi Kampala. President Museveni yawandiikira Chief Justice ebbaluwa yenji bavuunulira. What insane person can do this? Mugwi wa ddaluuki ayinza okusalawo bino. President Museveni yabyogedde mu bbaluwa ye nti mulamuzi ki omusiru ayinza okusalawo bino. How can a judge make such orders?
mulamuzi kyasobola okuwa order zino president yeyebuuza. How can a mosque be attached to careless dates entered by officials of the faith? Musiru kyayinza okuwaayo omuzikiti ng'omusingo. If there is no law protecting places of worship, we waba tewaliiwo mateeka gakuuma bifo bisinzibwamu. There is common sense. Waliwo amagezi amazaale. President Museveni mu bbaluwa ye yagambye nti we waba tewaliiwo tteeka likuuma bifo bisinzibwamu, waliwo common sense, amagezi amazaale. I request you, the Chief Justice, nkulagira gwe Chief Justice, to review the matter odemu wekenenye ensonga zino. President Museveni yalagira kati. Alagira Chief Justice Owinyi Dollo. I direct nkulagira gwe Chief Justice to review the matter and restore sanity. Wetegereze ensonga zino okomyewo obugunjufu. Ebbaluwa ya President Museveni bwetyo gye yawandikidde Chief Justice ng'agamba teri agenda kutunda muzikiti. Omuzikiti gwa Odi Kampala, era President Museveni ne yeewuunya nnyo nti mulamuzi ky'omusiru asobola okukola order zino. N'olwo n'oluzungu lwe. Which insane. Mulamuzi ky'omugwedda. Which insane judge can give these orders? Anna. Nga yavumya abalamuzi. Era nga wayise ennaku 7 zokka nga President Museveni amaze okuwandiika ebbaluwa eno, kooti yasazizzaamu ekiragiro kyayo. Teri kintu kya busiraamu kigenda kutundibwa. Yeye ebbaluwa. Sheeke mubajje genda oli enkoko y'omusajja gwe. Abasiraamu badde bagenda kusalako ekirevu ekyo. Naye Sheeke mubajje kyonna kye wakolera Museveni. Bannange mubajje. Twadde tumanyi nti ogenze musajja gwe. Sheeke mubajje ku luno twadde tumanyi owedde. Naye raba kuyiiriddewo tawulo. Allah has answered. Katonda ayanukudde. Teri agenda kwata ku muzikiti. Kooti bwetyo oda yagijjeewo. Nga president alagidde byebyo. Kati gwaga nti kooti ziri independent. Wano president yalagidde kooti nezaayo ekiragiro kyayo n'okubavuma nga kwatadde. Naye ono omulamuzi atategeera. Era n'alagira Chief Justice Owinyi Dollo ensonga yennyini yabazikwata. So Sheeke mubajje Allah gwosinza mukulu. Mubajje nkutidde. Mbadde manyi mubajje owedde. Banne Sheeke mubajje Allah gwosinza munene. Walayi mbadde manyi ekisajja ekyo kiwedde. Naye bamuyiriddewo tawulo. Junior abayimbi babawa biliyoni 13. Ezo sente ntono kukyusa industry. Music industry yetaaga policy. Si sente. Ekyo nzize nkibagamba. President Museveni amala budde okuwa abayimbi sente. Twetaaga policy. Abayimbi bali disorganized. Tosobola kubawa sente. Twetaaga auditoriums. Twetaaga theater. Ezo sente ntono nammwe. Kati biliyoni 13 zibayambe ki? First of all, abayimbi muli disorganized. Era mugenda zirwaniramu mu benga bwe mukola. Rwanda kye yakola. Lero PSG eyambala Visit Rwanda. Arsenal eyambala Visit Rwanda. Twetaaga policy. Abayimbi mulina okuteekebwa. Obwo obusente mugenda bulwanira. Era Kenzo musaasidde. Obwo obusente butono ku bizibu ebiruma abayimbi. Mwetaaga policy. Abayimbi mwetaaga ministry yammwe. Ministry of Art.
Ministry of Art abayimbi babawe ministry muve mu kusaba obusente obutono naye akati kubizibwa abayimbi be muyina temuyina theater lero theater esinga obunene National Theater etuza abantu bisatu kati eyo industry abayimbi mukole police mutule wansi mwenna muve mu bintu byokwerwanisa those petty issues simanya Bob Wine Eddie Kenzo tebibayamba mudde ku drawing board mutaso mulimo gwamu nakati bilioni 13 kubizibwa abayimbi bye muyina kati mugenda zigabana mutya mwataddewo busako kati obwo busako bubayambe ki enkomerero mu kifo kyogende wa president ne mumugamba his excellence tuwe ministry baba tere musete nga zitigerekeka kati obwo busete bubayambe ki mwetaaga police abayimbi mwetaaga police mwetaaga ministry muri disorganized kati baba wadde bilioni 13 mwasaba ya 3 bakabawa ko 13 ne mufune police ogene wa president 7 ne mutandika okujjayo obusente mu bulwanire gwatala ba Dubai chekola kusawa ya lero Dubai eri mupira Saudi Arabia ziri mupira kubanga kiri mu police nekati obwo busete Kenzo bwe wajje mugenda okwekuba abayimbi mugenda okweroga lwa busente obwo mudde ku police mufune ba technocrat mufune ministry of art nekati ne president ne politician president 7 kati goloze sete ziyabadde temugenda kola mukalulu era abayimbi muyino kola mukalulu kwa mwerwanisa muli mu petty issues ezitabayamba you agreed abayimbi muyino omululu chovola banga babakozesa ngambwa temukwatagana kati Kezo ne Bob Wine muyomberaki petty issues bitu bya kisiru instead of sitting down ngaba stake woloda mutule na abamawulire mugamba babavuma temuba wa sente njagala dialogue wakati wa uma ne federation basongo right mutule wamu nekati obwo busete bilioni 13 bugenda bayambaki tewali era mugenda bulya mwerangire ngera buli joy bazibawa ne mugende wa president 7 mutule naye mukole kye bayita police mukole plani then mujeyo ministry nga ministry ya art mwina ne permanent secretary ategere bya music kati mwali wa Jerusalem ajayochi ntalo wuma sibanya UPRS sibanya UPZMS ebya bayimbi tebicha bayamba better wake up bwe munaba muli awo Dembe FM bajigadde kati Kasuku abanange Dembe FM bajigadde wano media zagwadda nze chovula sigenda ku radio sigenda ku TV wano TV zagwadda kati Kasuku abadde takibanyiti Dembe FM yagwa goloza lwaki bakasuku bakola da YouTube Dembe FM ebadde yagwadda nenga wamme bulaka abika wano TV zagwadda kati mugenda kola wasendi kati Kasuku mugenda kola wa anko Kasuku anti gwabadde face ya radio kati mudda wa baba Nze kibanyi nti Kasuku yali akimanyi nti Dembe FM yagwadda wamma wano TV za wano NBS te yagoba abakozi TV teziyingiza sente n'amaledio
social media yagiwamba wano teri TV ekyakola magoba TikTok ne social media baziwamba baziwamba kati amagoba bagajjewa abali baleeta obulango babuwa ba TikTok na ba Facebook. So Kasuku ye yategeera dda nti gana ama TV na ama radio gagenda kugwa ne bakola YouTube zaabwe era buli munnamawulire atalina YouTube ize kasita nalabanga basendi bakoze YouTube yaabwe ne jenkins nategeera TV yaabwe egudde eyo radio yagwadda wano radio nyingi zaagwa neza abapasta tebasasula misolo nze kyova nagaana nze sikola ku radio sikola ku TV ogwa nayo wano bakandetera contract singa nnya naye NBS nyini yali epita nkolesho Nemba nze Junior encha mukere mugwe akambere ku Facebook kati wano nagwa antya Facebook yange nze moderator nze producer Iza moderator nze producer kati olaba Dembe FM je tubadde tumanye good wano media zaagwa tetulina ba investor wano teri agala teka sente mawulire obwavu obuli mawulire era kati aba mawulire kye mulina okukola mugende ebweru mukube ekyeyo mugende mukube ekyeye Canada. That's what you can do. Yes. Mukube eyo. Nega tu wano wali wa mawulire luyale. So wano companies good day. TV zaagwa dda. So nenga anko Kasuku ne anko Sendi olugambo lwammwe lubadde lutunyumira naye mu lutwaleke walala. Olugambo lwammwe Sendi mujja dukolerako ewalala wadde kale tubadde tubanyumirwa tunaabalaba Kasuku live. Eyo yagudde n'endala zijja kugwa. Economy eri bubi. Ize kasita nalabanga NBS ego byabakozi. NBS eya Kalisa. Nga Kalisa mukozi wa State House n'entegera ati ama TV n'ama radio gagenda kugwa. Social media aba abaana ba TikTok. Kasuku mugende mukube ekyeyo. Nakugamba my brother. Era nze kasita nalabye Kasuku nga agenze e UK. N'entegera Dembe FM egenda kugwa. Ize nategeera dda nti Dembe FM yakugwa. So nenga tubadde tubanyumirwa. Naye bwetyo Dembe FM bwe yagudde. N'endala zigoberera. Banamawulire mwetegeke tugende tukube ekyeyo. Kaviza mukafune. Kati Jacob omutuzo ogenda kola wa nange. Bina baby. Lucy Kalibala. TV teyabakubye. Radio mukugwa teyabakubye. Abana. Eyo yagudde tulinde endala. Anko Kasuku ndayala kukubirako my brother. Chichiche muzako mugenda kuba kyeyo naye kati Sendi okyasobola kuba ekyeyo.
nza numa muyekaye sendi sendi olugambo lwamwe lubadde lunyuma naye bwetyo radio we yagudde katusubire teyabakubye kiri jenkins kyo tekitegeera butegeezi bulungi Kasuku jenkins ne sendi we shall miss ye lot naye olumoma monga lwammwe lwe mubadde mukola olugambo sajja bakulu ne mukeera ku macha babo ku Dembe FM lady egudde kena nawe lekanira eri kinyonyegwe kibinyo bambi bavuma bakadama kati ke bakirabe namwe mutwalize mulyo kolima kwammwe kati mbu mwaba agisudde wano wamma TV zaagwagwadda segeera ekyo si kipya kasita abagikolamu balamu teyabakubye naye nga temwerabira luseke nyamunyamu yanca luseke nyamunyamu yanca tujja kubaawe ewa Kasuku luseke nyamunyamu kuyaya naye nga kyo bambi kale kibi nti Dembe FM yagudde oba sendi gwe wagisudde nalayika Pastor Jengo Pastor Jengo ayina okubanga ye yasudde lady eyo bannange olugambo leero munaalukolerawa nga tubadde tunyumirwa naye ankosendi ero oyina emirimu mingi olumu obeera promota gwe manager mukole egyo so temwerabira luseke nyamunyamu naye nga kibi nnyo Dembe FM yamaze neggalawo naye nga mubagisudde sendi mwoli Pastor Jengo ayina okubanga yabasabire saala baanammwe ku kye mwamukola nange Uganda ene nnyumidde anko Kasuku nkutumiddeko nnyo nenkusaasira my brother olwa radio okugwa bwetyo naye mwali mukitegedde nti yagwa kwa enziruka gye mwadduka okugulawo YouTube Jacob omutuuze kati ogenda kukola kitaata kwa kati obwa presenter buweddewo ado ina kisho kyokola naye nga kyagwa dda Uncle Brian White kutumiddeko nnyo Brian ati Dembe FM yagudde kati gwe tokimanyi mbu Uncle Kasuku ne Uncle Sendi olugambo kati banaalukolera ne jenkins Jacob sebo ado ina program jokolao naye nga yagwadda naye nga toki owe mama mitawana myerere no Dembe FM yagudde banne mitawana jennyini so mandange tugende echa mu luseke nyamunyamu tukubagize Kasuku segera mbonti kati oseka kinze yagisudde lwaki mungana okuseka nze yagisudde bana omuntu tasekeko nze yali aseteza management nze abadde balancing ebitabo byayo mbo John yosekachi kati lwaki mungana okuseka wano TV zigudde zagwagwadda
oloza kipya nyombo ize kasitana laba NBS ngego byabakozi nentegeera mu Uganda TV ne radio zigenda kugwa batikitoka abantu babatwala social media yatwala abantu radio teri akyaziwuliriza batikitoka ne babuloga be batutta abantu waneriwa TV je bakyalaba abantu babera ku masimu gaabwe mwagambanga batikitoka babuloga bye bali mu bya kisiru leero babatutteka abantu TV zigenda kugwa lwa social media the influence of social media egenda kusula TV ne radio nange nasoka kiwakana ne kati abantu bali ku masimu ani akyawuliriza radio kwa owa radio byagenda okuwa byenkuwa wano journalism efudde tobula bannamawulire mugende mukuba ekyeyo so naye nga Kasuku ye aina YouTube ye n'abalala abakola zi YouTube kyovula babuli munnamawulire aina YouTube bino ebya mainstream tebikyaliwo nzo nabayo ku TV tezina viewership so n'olwekyo abasama enkya waliyo white party ya Zali Shakibu yanyimye tiketi Shakibu wanyimye ne Zali mwanyimye tiketi ya white party luli mwampa je mwasemba yokola yali ye wano mu industry area Shakibu wasindikira tiketi no mugenzi Isima kuluno okuva Isima lwe yafa Shakibu tonda bawo kale nze abantu njabba wa analysis ku Sunday nga white party ewedde tulabo bayanyumye omanya abantu mutwagala mu biseera ebizibu wano we muba n'ebizibu mutunoonya mu masanyu temutunoonya omwaka guno gwenkoma okubeera n'emikwano eginkozesa obukozesa bwenfuna ebizibu teryambeererawo ekintu kino nzize nkyetegereza omuntu n'omukubira essimu n'omugamba munnange nina ekizibu n'olabanga ate sente aziwa balala omuntu n'omwegayirira n'akulimba ne bamala ne beefuula nti bakwano bo wano we bafuna ebizibu nti waliwo abavuma Shakibu lwonnoonya we mutunoonya Junior batuvuma Junior jango tuyambe Junior jango obaddemu we mutunoonya naye omwaka Isima yaŋŋamba era Isima yafa abalojja Isima yaŋŋamba Junior abantu batukozesezza nnyo Isima yaŋŋamba Junior tuvumanga Shakibu kubanga Shakibu mwami lutaya n'omugenzi Isima bali related ba relatives naye nze nyenda njawula mikwano gyange n'abeeyita bakwano bange omuntu n'akutwala n'akugulira omwenge naye nga tayinza kuwa sente enkalu si kyayagala bantu bangulira myenge I want people who can solve my problems nze obuzibu bwange si mwenge nsobola okwegulira buli kika kya mwenge mu ggwanga lino kwera ne byenina teri yabimpa ene motoka gyetuddemu simanyigamu sente zange mulekeraawo okututeeka mu kirasi z'emmere Junior jankugulira ekyemisana ne relationship kintu kikulu nze nina wana abantu omuntu n'omukabira ebizibu
no mugamba munange nina ekizibu nyama nkwatire milioni 2 nakulimba njakukubira ekya dam omuntu mugambe tojja muyamba abana Uganda muyige ekintu said the truth ekintu mazima kikuuma omukwano omuntu wajja nagamba nti wange muganda wange nina ekizibu nga tokisobola mugambe tomuwa folosi hope nkubira akecha kati kakebere kati kaziremu kakati kubira tebikuyamba werimba weka abantu abamu muluzinze emikwano lwa communication omuntu omubuzaako w'omulabidde kyokka abamuyamba bebbali naye nobeera n'abantu n'oyagala abantu wofuna ebizibu tebajja notuuka mu bbaala bagulira mwenge jaawo tukugulira ecupa nedda no ebiseera by'omwenge byaggwawo tulina kwekulaakulanya ngaffe abantu tebakyalina gavumenti ebayambe mikwano gyo gyennyini gye gikujja mu buzibu naye nzize nkyetegereza bankozesezza ebbanga oluvaawo abantu babi naye nga mmwe babi omuntu tojja muyamba n'osigala ng'omulimba kubiraako enkya next week the other week bye byatutamya bano aba gavumenti tell the person the truth I can't help you kubanga nange nina ebizibu it's not si force wano Zali ne Shakibu mwankubira essimu nga promoter abavuma mu America Shakibu ojjukira ne munkubira essimu Zali ne Shakibu Junior promoter atuvuma nezija nemba defendinga webituuse mu kutegeka pate awo sinyumirawo awo Shakibu sinyumirawo era olinza onkubire ng'oli mu bizibu bantu mwabebweru kino mukiyige si buli munnayuganda nti ali mu kirasi gye mumutwaliramu abantu abamu bakwano bammwe kubanga babaagalanga bwe muli naye abantu we bakusembeza basembeze nakigamba Bobi Wine nekigamba Kamiliyoni kyakusi Kamiliyoni ayogera n'abantu Kamiliyoni yakubira abantu amasimu nze Kamiliyoni yakankubira amasimu wano sibala nakubala naye oli principal mbusibanya w'amaanyi nnyo sibanya toddibwamu kwanegwe Bobi Wine kyatu kivuma kino ki principal kati wano nakola interview nga nobiyaniri CM ka principal nze yabyogera ku TikTok mbu nobiyaniri mu ka principal nze yabyogera nze siri moderator nemujja ne mutandika okummanyira Junior wagambye nobiyaniri mukazi wa principal nze yabyogera oba principal ne nobiyaniri beria binkwatirako wa binkwatirako wa principal si atambula ne nobiyaniri buli wamu babo bweru babo wa tebasula mu hoteli zezimu akatebe ka nobiyaniri tekabeerawo wali nga first lady katudde wali emabbali nze akateekawo mwana abantu banupu mutujjeeko ebintu ebyo ebyokututeeka mu mboozi zammwe oba principal ya nobiyaniri binkwatirako wa mbusibaya nze yatandise ekibozibozi nze yakitandise ono mwana e Canada Lucy yabyogera nga mukyaziza kati nze principal nze yamugamba mbuno nti tyawagira abasiyazi nze yabimugamba nze abagamba mbu babimbwa akola mu Uganda wokka nobiyaniriye mukazi webweru ye international first lady nze yabyogera bane njagala mu mpala n'ebintu ebirimu amagezi sinnabyogerako nze wama nali ku TikTok omwana najja nayiwa wino ngaga nti nobiyaniriye first lady kati nze yabyogera nze aga nobiyaniriye first lady mu NUP nze agamba mbu Solomon mutabani wa Bobi Wine afanana nobiyaniri
abantu amabe bajja babyogera nze sibiriimu abantu baba basazeewo okwerya beerya emirembe gyabwe buli omu anoonya ssente nze sibiriimu mbusibanya Nubian lyawooma nze yabyogera mbu Nubian lyawooma oba Nubian lyawoomera principal nze binkwatirako wa mbiyingiriramu wa Junior kumpaayiriza wano mwagamba mbu Nubian lyayina amazzi sibanya Musese sibyogerangako mweshegerera wamma ne bakuddako nze nali ku live ya TikTok omwana ye yabyogera ali awo Canada ne munneetika nze sigamba ko nti Nubian lyayina amazzi sikyogerangako nange mpulira biwulire mbweri w'olutalo simanya wakati wa Babi ne Nubian banange wamama zimagogerwe nze nange mbiwulira mu mbu mbwera principal waba agenze ebweru mbu Nubian liye first lady nange mbu kati muli eyo mbu Junior yabitandika temunneetika bannange nonye bizibu byange hoba muwomere tona abantu beerya mirembe kati nze nyingiriramuwa na buli kimu ne banteekamu buli kimu Junior yayogedde kino ku luno mumpaayiriza naye miwulira wama mu mbu mweramu mbu Nubian limbu ye first lady mweramu eyo ebulaya mbu bamanyi Nubian nage obalanga Babi mbu takambula nnyo neya Nubian li ne Bobo Wine era twabiwulira dda that's not news sina mawulire tuzitwama tukuzenga tubiwulira era mwalabye wamma akafana nga Nubian li atudde eri mama Babi Wine okutula nga Nubian li yaliwo kati nze yamutuuzizaawo ebintu byambu mbu ngeraafira mu lugambo bana ba TikTok be babitandika Junior nawe kaye yakulya oba andiye so n'olwekyo saagala ku neetika ba mikwano mbu sister Junior ye yatandise ekibuuzi siina mboozi gye natandise omwana ali Canada bamuyita Lu ye yalutuwadde olugambo ejja ku TikTok ng'ensi ewulira mbu era mbu Bobi Wine mbu omukkiriza okuddayo eyukke mbu yalina kubalaga mukyala we kakati Nubian li waba ayina amazzi nga Musese nyingiriramu waawo luyale mbu waba yamuwoomera is that choice musibanya omusajja mufumbo banji nnyo wana abafumbo bayina isibate yakibagamba nti most of the married men bayina era abavubuka be baagala yes biri mumbu naye n'olwekyo nta kunteeka bintu byammwe bintu wamma byambu mbu Junior gwe yasama nnyo ne principal naye atambula nnyo ne Nubian li wamma naye lubanga lugambo lwaki atambula nnyo naye babo mu bivulu principal ne Nubian era speaker Anita Amungi yaggaye principal
liya sente zo mirembe ja parliament mukamwako nani mukomezaawo omwana oyo yaliwa aliwo n'omwana we Canada oyo musajja mugamba ninde twagaddewo ndi mu Christmas office yagaddewo mwaka gujja government twawummudde ndi mu retirement saa bintu byakumanyira twawummudde tuli mu Christmas yiyo president yina agambye te motoka zonna ba minister bazizzeeyo zigenda tambuza bakungu government has to be withdrawn on Monday emirimu jaggaddewo government yaggaddewo ababbi b'amataka mutulinde omwaka ogujja ketubaweemu eno season mugabbe tunaagazza mu January kali mugamba ninde era sina kyenyenda muyamba kwa government really we closed nayo mega 15 government ebeggaddewo abantu bagenda Bahamas kuwummula holidays have started kati nkuyambe ki mamuloza tukolanga mmwe abalina okuleeta sente mu ggwanga mwabo mu kikubo musigale nga mukola ojagenda naawe weewummuze nze government we are closing 15 mba mpumudde holiday paka January ekinkomyewo mu office nga Museveni bamuwamba if the president is being overthrown then I will come naye watali ekyo you know daily monitor you know daily monitor tya Uganda ministers has to be withdrawn on Monday emotoka z'aba ministers zonna government ezeddiza zigenda tambuza bakungu kati mirimo kyawe gigenda okolebwa kibaita technocrat tuwummula 15 ebula wiki 2 ku Christmas kati mwabanaku musigale nga mukola ojagenda naawe weewummuze mukama wo simanyi kyona amugamba twalwa nawo nze naye nina kuwummula December nga lumu after all era mu wiki nkola ennaku 3 banne tetujja kuyomba nammwe mwenna next year bebabaka ettaka gende ewa RDC the RDCs are there banatukubira n'omuntu nakubira Christmas eta Junior batwala ettaka lyange muleka alitwale tunaliza omwaka ogujja leave them to take it we shall bring it back next year police ekolati nene wa DPC wamme bya Uganda nga mbivuddeko nze newe munampala na timina kimujja kunkola mwando palopadde wa genosale Junior takola abeera muloji omwana asiba nnyo muloji eminoje gwanga temwando pe wa president 7 mbosiba mwenge na mabala kati mwagala mbonebone ompita wa traffic mbona kubeera ku luguudo buli lunako mwenno tetwala kutumanyira mbu Junior oliwa office nganzigali nkola mu traffic gwe nasoma I went to school I did 36 papers at the university nze sikera kere ebyo bya kiseru Gebagesi yatu hali tukera nnyo bwetutyo zine motoka zisubalu twandizivuze kati zekere mu nkuba ompita sekulitale ndi mala queen namwe mutujeko namwe obugwagwa kati nkere mu nkuba it's raining bwengwa mu kinnya emotoka yange nekutuka emipiira waiting omusana gwase oluvaawo sibanya government ngegwawa femujja kutuwalana lwakulya bulamu life is too short obulamu bumpe weyagale wano twali tubonabona nga temwabitugambanga kati mulaba nnyini tulina kye tufunyeyo mutukolako olugambo nze temina gye mujja kundoopa njabba vuma banakummwe musabire ndaba ne contract yange gende gwako I will retire at 30
ne mukuzimba nyumba yange. Let me complete my house. I will retire. Nyendeke Canada. Like a father, like a son. Nitatange yalwana munsiko. My father fought in the bush. Yali atambuza mawulire gaba yekera. Ekizimwagala nnyo tubonebone. Mbutubonebone. Mutulabe nga tuli bubi tetujja kuba bubi. Kati wembona abonera ku mulembe gwa Museveni neyagalira kuguliwa luyali. Mbu Juni yabonebone. Juni yasabirize. In Jesus' name we shall not. Gwe kisizo bubi todda. Eno page si ya nnyoko. Anyaba naga amina nyaka manyiro. Hayo mwana. Seri tukasiri mwana wa nnyoko. Manyiwe mtu tulunya mtu nabamba tabani bamu. Yono na emotoka je yangu zanga esitekola. Nebe motoka nabyo tulwana byabwerere. Kulire bugu meriri muno ekisajja nacho kyanziba. Gwe Subaru eyo cheringa ta egonde. Emotoka nabyo tuwana byabwerere bwavu bwe butuluma. Kiki motoka chocha esononya ne woji kwata tulabawo. Kamalirize eyo lwalero. Banange. Subaru zocha. Pozi bagikolera misinde. Ulira mawe. Ninga ali mu sauna. Na era wadde yo che naita singa Saudi Arabia nze siridda Dubai. Omusana gwanjo kyakabina ne kavaamu omuka siridda Dubai. Kale nzikiriza Subaru eyocha. Naye Dubai siridda. Bobo yagala siridda. Obanze nagenda myezi mibi. Kamalirize ne Israeli nve wano. Israeli yensi ekoze record mu nsi yonna. Israeli yensi ekoze record yesose okulwanisa artificial intelligence mu lutalo. Israeli lyegwanga erisose okulwanisa chebayita artificial intelligence mu lutalo. Israeli eina system eya artificial intelligence mweje muita AI je bayita gossip. Njiri gossip lyerinya lyebajiwa. Watali kulimba kitegerekese bulungi nti Israeli lyegwanga erisose mu nsi yonna okozesa artificial intelligence mu lutalo. Andaba AI kitegeeza entale eziddako zijja kuba zirwanizibwa robots. Mwalaba Tesla yakola emmotoka ezevuga zokka. Kati ate yo Israeli AI yebadde giyamba okwa-identifying targets. Mu ntalo zonna Israeli zezzeerwana. Zonna bukyanga ebaawo. Ebadde tekolangako military targets ku bungi bwe buti. Ngero olutalo lubaawo nekola 5 targets. Olwokuba nti AI artificial intelligence yebadde egiwa data. Ebadde esobola okuba ebifo 100 mu lunaku lumu. Akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. System ya Israeli AI gye bayita gossip ebadde egiyambako okugiwa targets ez'okkuba. Naye ng'egiwa targets mpitirivu ate nga zonna ziri accurate ku ssaawa y'emu. Real time information. Okay. Oba nkibannyonnyole ntya? Oba mbannyonnyole ntya abataasoma mu bitegeere kuba AI kijja bazibuwalira. Ne system ya Israeli engeri gyekolamu era kijja bazibuwalira okutegeera. Okay. Ebifo Israeli byebadde kuba. Artificial intelligence AI yebadde egibiwa. Nga esobola okuloketinga ebifo bya amaasi 100 mu ddakiika y'emu mu ssaawa y'emu. Ate Israeli n'ebikuba. Kati
bino bye tuliko wano mu Afrika nti oyina okumonitaringa abayekera olabe baliwa eri AI eri accurate okay eri fast system eyangu wa mangu chovola abayisirayiri mu luno olutalo lw'e Gaza ekubye ebife bisoba mu 13 nga beewuunya lwaki AI ebadde ebikola efuna data ebifonga 1000 n'ebiwereza Southern Command Center n'ekuba real time information accurate AI kyekoze biri accurate byegaba biri accurate neribanga lyegwange erisoose Israel lyegwange erisoose okukozesa artificial intelligence mu lutalo